whatever. Oba yalese. Oba teyalese. To hell with that. Ate munne tujjafa tumusabira birungi byerere kama musasire afuna obuntu omulungi nga naffe no muganda wange ate nga mulamu wange ate nga mukwano gwange Allah naye yamuteka bwamutadde masha Allah. She's okay, she's happy. So I don't mind about etiquettes okuleta omuntu oba kiki Sarah zokka. That's what I can say. Sijja criticizing nti oba omuwala mubi oba mulungi nze tekiwomera amatama abiri era nja kutuuka ndabe nga Rem asigala kubanga Rem ali close to me nze kyenfiiringa mu mutima era naye mulungi gwe baleese emboofu mulungi mu bulungi bwe ali fine gyakola ki gyali tekiri kyenkugambye nti I wish him back both of them ebikyatukwatako ati tetuminaako mutawaana ne Rem atamwinaako mutawaana. That's it. But I believe Rem atayinda mutawaana ng'eyo time etuuse bano omwana yennyini okuva ku maama baana atendende time ye omwana akyali muto simya omuntu osobola ogayalirira n'omuleka n'omuwa taata we siga nti bataata batasobola but okusinziira ku mateeka bwe gabeera singa asobola otuukirira Kenzo panenze simanyi nahagaje nsoma kubanga yatuleetedde omugole oli super asinga Rema 10 muleka kubuguma kituma akakiraba oli omwana maaso glory tulira obona buli muli munda naona omwana akanula eriso noga bannanga kikino nze newemba nze lantwala Rema watuuka Rema kubanga ono omukyala nnyo omwekyalisa Rema mu bufumbo kaza obutamuwa budde ate kati kambasabire n'oyo gwe yaleese mujjalawe mubiri nga tusi mukyala muwanvu figa kiriya ate kitabadde koli mukyala waffe oli Rema era ajja kumala dduka esaawa eno yakamuleeta mu bibiita akola ki neera wajayita akaseera nga batadde ebivulu era atambula akole ki agenda omukazi abeere ng'ayagga Kenzo kati ali ku kituufu nze niyegoma ne Rema kalife jala musibaana commenting ati no oba no. I just comment yes. Kaka keya kalungi nnyo kubanga alaze omwana keya nze nange wendi nempulira nga mutuufu essanyu lyenyine nenga bannaye Taina temwogera ate muleme okusudya sudi yangu simanyi yaleese omugole mufu nnyo nawe tosaba mukomentinga na Rema.